bw'abadde awaayo ebintu bino omumyuka wa pulezidenti Edward Ssekandi akisizanga eggwanga obulwadde bwa COVID-19 bwe ligenda okubulinnya konfeete bw'atyo asaba bannayuganda okwongera okugoberera amateeka agateekeddwawo gavumenti ne minisitule y'obulamu. Tukiwulidde naye tukikutte ekiyiifuyiifu era ndowooza mu bbanga ttono tujja kubeera kiriya. Asiimye bakwataganye nabo mu kaweefube okudduukirira bannamasika mu mbeera eno okuli Abazawo Foundation kuli bannayuganda abawangalira mu nsi ez'ebweru. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Janet Nakiseka ategeeza nga disitulikiti y'e Masaka bw'emaze okuyisa ekiteeso ekifunira abantu abasenguddwa amazzi ku nnyanja ekifo eky'enkalakalira. Era nsaba ntegeeze nti tuba mu kanso ne tuyisa nti disitulikiti y'e Masaka efune ettaka lyetongoza abantu abali ku mbalama z'ennyanja Beatrice Oloyo omuteesitesi mu kibiina kya Abazawo Foundation atuuseko ebitundu ebikoseddwa amazzi abaine bamubulira obuzibu bayitamu. Funa ebbaluwa esobozesa okumutwala ewaabwe kuba tebalina kyakulya baba baabulusi babalekawo abakazi basula mu bikajjo by'abantu. Esazeemu tuyambe abantu bano kubanga embeera zibalimu ennyanja ezze nebagoba mu nyumba yaabwe. Yo omusumba w'ekkanisa Christian Life Church Bwayise Jackson Ssenjongo addukidde abantu abali obubi ebintu byakuze byalirwamu obukadde 3 ng'obuyambi buna bweredde ku kkanisa ye Bwayise asose kubikwasa akakiiko akasibwa okukuŋŋaanya ebintu mu kulwanyisa COVID-19 akulirwa minisita Mary Karolo Kuluto. Ssenjongo ategeeza nti okuwa ebintu bino akikoze kuba abantu bangi bali tebalina kyakulya. Naye twagadde ate naffe tuveeyo twegatte ku mulanga guno ogwa pulezidenti waffe nti buli munnayuganda abeeko kyakola mu ngeri ey'okuyamba abantu. Minisita Karolo ku lwa gavumenti asiimye Musumba Ssenjongo wamu n'ekkanisa yonna olw'obuyambi buno. Nga twagala kwebaza Pastor Dr. Ssenjongo n'eno ekkanisa yonna n'abantu abagirimu ekintu kino kye bakoze. Abantu beetogeddeko nga basiimye Musumba Ssenjongo ebintu bye bafunye. Mpulira bulungi kubanga Pastor Ssenjongo ayambye abantu abatalina mmere. Tukabudde omusumba waffe Mukama muwe omukisa. Ate akulira abakyala b'Amazazino Obulabizi bw'Ennamirembe Josephine Kasato addukira abafamire y'omukyala Lilian Nakiro eyakwatibwa byokwerinda. Yatwalibwa mu kkooti kyokuluva n'atwalibwa mu kkomera ekigo okumala emyezi 4 nga yali alabirira abaana be 7. Maama w'abaana yava wano ng'agenze okuyiyiza abaana b'omusanvu bano ekyokulya. Maama baamuyolera mu tawuni bamutwala mu kkomera. Maama bamutwala mu kkomera omuwala omukulu ono myaka 15 n'atandika okulabirira banne. Sebo President tusaba olw'obulungi bw'abaana bano obutabeera wano bokka nga taata ali ku kitanda ate ne maama I feel like even crying. Ono abaddukidde n'obuyambi okubadde omuceere akawunga sukaali buto amatooke n'ebirala. Katonda asonyiwe abasobeza Mukama. Omukyalo oyo bamusonyiwe akobe walabirira abaana be Ssebo Yesu kubanga bali wano bokka taata mu kayumba akagenda okubakuba. N'obulabizi bw'emityenda butongoza kwevuba okulabirira abasumba n'aboleza mu kiseera kino batandise Natani y'obunga nnamba ng'eno egenda kusooka kuweebwa abali mu kanisa agamu agali mu tawuni ez'enjawulo. Omulabizi w'emityanda Dr. James Bukomeko Salongo yatongoza enteekateeka eno. Omulabizi yeetonze nti obulabizi tebusobola kuyamba abantu bonna kubanga tebulina busobozi. Kino kiseera kya lutalo fe bayita mu lutalo ebiseera by'olutalo nga oyamba buli muntu yenna gw'osobola okuyamba okuwonya obulamu bwe. Omumyuka wa ssente wa disitulikiti Mchana Sala Sentamu yakwasidde obunga buno n'asimba obulabirizi olw'okulowooza kubaweereza. Naye olwaleero twongera okutusaba taata mwongere okutusabira tumaleko ekiseera kino nga tukyali ffe abaakitandika twongere okutambula nga tukyali ffe. Ye Dr. Sala Nkongo Mwonga Robinesi Mogere Jojo basuubisa enta ebirengo bongedde okudduukirira abantu mu bitundu ebyo bawadde ebintu okuli omuceere sabbuuni akawunga nga bikwasiddwa myuka Ladisi w'Erengo Mariamu Seeguya nga asiimye Dr. Nkonge olw'okufayirira bannalwengo. Okuleeta obuwunga buno emmotoka y'obuwunga eno gikwasa Madamu RDC asobole okubuweereza abakadde abali mu Lwengo district. Ye district azwerengo akwasiddwa omuceere ngumulidwa Dr. Nkonge w'abasiraamu mu kisiibo. Sheikh Ismail Kibula asiimye Dr. Nkonge olw'okulowooza ku basiraamu. Olw'obuvunaanyizibwa buno bwe mukoze ne mbeera nga mumpise okutwala ebintu bino ebyatuweereddwa Dr. Sala Nkonge.